obuuze munno kikyoyinza okuyiga mu sitole yani eya Samusoni. Ebiseera ebimu Mukama Katonda bw'atuwa ebirabo tutandika okubitwala ng'ebyekusaagasaaga okutuuka nga kikuvuddeko n'olyoka omanya nti kyewalina kyali ky'amaanyi. Samusoni amaanyi gamala kumuggwaako n'alyoka amanya nti ekyamazima Mukama yali alonze nze. Abooluganda mbeegayiridde, Mukama bw'aba alina ekirabo kyakuwadde tokirinda kumala kuggwaako olyoka ogambe nti kyali kirabo. Ebirabo bino tubikozese nga tukyabirina, naye era Mukama bw'aba akikuwadde kikozese mu bulungi bwakyo. Mukama yeebazibwe. Samusoni bw'ojja ng'osoma ekyabalamuzi, Samusoni yali musajja mukubi wa lwali ng'ekirabo kyali awo akijaajamya bujaajamya. Era waliwo mu Bayibuli wano waliwo we yagenda najja omubisi mu kisolo ekyafadda mu mpologoma eyafa, naye nga yali musajja atalina kukwata ku kisolo kyonna ekyali kifudde. Waliwo Mukama lwakuwa ekirabo n'otandika okukijaajamya. Naye mbasaba abooluganda tuleme kujaajamya kirabo Mukama kyaba akuwadde. Osobola okwesanga ng'osobola okubuulira enjiri, naye ng'amaanyi ge wandibadde obuulira enjiri ogakozesa kukaayana na banno mu mipiira. Ng'osobola okuyimba, naye ng'eddoboozi Mukama lyakuwadde eryo eddungi olikozesa kulimba basajja kubaggyamu ssente. Nsaba tukozese ekirabo Mukama kyatuwadde nga tetukitwala for granted, nga tetukisaagisa, naye tukisitule nga Mukama bw'ayagala kibeere. Ate njagala tujjukireyo ekintu kimu. Omulabe Sitaani mu sitole ya Samusoni, Sitaani bw'aba agenda okusuula abooluganda akozesa omuntu gw'omanyi. Tukimanyi bulungi nnyo nti omulabewo tasobola kulyamu lukwe, kubanga oba okimanyi nti mulabewo. Olukwe lukulibwa mu oyo gw'olowooza nti mukwano gwo. Samusoni yalowooza nti ono omukazi we si ye yamulyamu olukwe. Tulina okuba nga tusobola okusalawo nga tulina spirit of discernment esobola okugamba nti kino Sitaani yali mu kukireeta, nti kino Mukama Katonda yali mu kukireeta. Mukama yeebazibwe. Bw'oba toli mu Katonda, Sitaani ne bw'akuleetera ebikemo ebyenkanawa tosobola kumanya nti Sitaani ali mu kukema. Samusoni yali amaaso ge agajje Katonda. Omukazi yakema Samusoni emirundi 3 nga buli mulundi Samusoni amulimba, naye nga Samusoni tasobola kumanya nti ono ali mu kunkema, kubanga bw'oba Katonda omuggyeko amaaso omwoyo gwo guba mufu. Oba tokyasobola kulaba ki Sitaani kyali mu kuleetera mu maaso go. Mukama yeebazibwe. Era bw'otunuulira omukazi ono, omukazi Delayira eyasuula Samusoni, bw'otunuulira omukyalo ono, abantu abamu baddawo ne bagamba nti osanga yasuula Samusoni. Yes, naye yatuukiriza kye yalina okukola. Delayira baali bamusuubiza ssente nga bamugambye tubuulire kye tuyinza okukola Samusoni, ne tumukwata amaanyi ne gamuggwamu, tugenda kuwa simbizo. Delayira n'akola ekyo ky'alina okukola era n'aweebwa ssente ze. Naye ekibuuzo kiri nti Samusoni ye yakola ky'alina okukola. Oyinza okudda wano n'ogamba nti omubi ansudde, omulaba ansudde, omulaba akoze kino, naye ekibuuzo kiri nti gwe ng'omukristaayo wa wano gwe okoze ky'olina okukola. Mukama Katonda kye yakuwadde ojje gwe okole. Omusajja omukristaayo ali wano andaba. Ekibuuzo kiri nti gwe nga Sitaani tannakusuula okoze ky'olina okukola. Mukama waffe yeebazibwe. Ebiseera bingi Sitaani agenda okutusuula nga naffe bye tulina okukola twabivaako dda. Nga twabivaako dda. Naye njagala tumanye, bw'otunuulira mu sitole ya Samusoni, Samusoni yalimba omukyalo ono emirundi emeka?
yalimba omukyalo ono emirundi 3 ne waliwo omukazi we yamubuuliza nti ssebo ogamba onjagala naye ng'ate ogenda mu maaso nakunnimba. Omanyi ssebo abakazi bano asobola okuteeka ku puresha gwe n'olowooza nti laavu. Oli n'atandika tugende mu bakadde ate leetayo ente 2 kumbe balina amabanja beetaaga ente 2 bagasasule. Gwe n'olowooza nti laavu oli akutadde ku puresha gw'olowooza ki? Kubanga omwoyo gwe tegukyasobola kulaba. Valentine si yejja ojja balabaawo mpola 5 gundi bamuwadde ebimuli nange owange mugulire ebimuli. Musajja wattu genda olyemu embizzi, va mu kwepika ku by'otasobola. Omuntu agenda nakusako. Omukazi yateeka Samusoni ku puresha era Bayibuli ekugamba Samusoni okubuulira omukazi ono ekyama tekyali nti omukazi yamusedusinga, nedda, naye omukazi yamulemerako paka Samusoni lwe yeekyawa n'agamba Yoona nnemeddeko kamubuulire. Omuntu akulemerako gwe n'olowooza nti akufaako bufi, kumba alina kyayagala okukola ki? Njagala tube nga twetegereza nga tusobola okusalawo ne tugamba nti nedda ono wadde alemeddeko naye kyaleeta kya bulimba. Mukama yeebazibwe. Ate buli lw'oyonoona oyongera kulinaana ntaana nti emirundi gyonna Samusoni gyagenda ayonoona, gyagenda alimba omukazi, yamulimba ogusooka n'amulimba ogwokubiri n'amulimba ogwokusatu, gyonna yali alinaana kufa kwe. Ebiseera ebimu bannange bakristaayo bannange tulina oyimirira ku magulu gaffe ogambe nti nedda. Oli aleeta ekintu omugambe nedda, sigenda kugamba ebyokulimba obize ku bbali. Omanyi buli lwogenda olimbalimba bituuka ne bikuggwako. Samusoni byamugwako. Ekiseera kituuse tugambe nti nedda, kino sigenda kukikola, kino sigenda kukiyingiramu kubanga nsazeewo sigenda kikola. Nsaba Oweekitiibwa nsomere ku Kyabalamuzi 16:2. Delila n'aleekaana nti Samusoni Abafirisuuti bamuguddeko. Samusoni n'azookoka mu tulo twe n'alowooza nti anaafuluma ng'obwedda abeetakkuluzeeko n'atamanya nga Mukama yali amulese. Mukama waffe yeebazibwe. Mu lunyiriri luno olwabiri Samusoni baali bamaze okumusalako enviiri. Omukazi yagenda n'amuteeka bulungi nnyo ku bisambi n'amukwatakwatako mu mutwe ne yeebaka. Agenda ozuuka nga bamusazeeko ki? Bamala osalako Samusoni enviiri. Delila agamba Samusoni zuukuka Abafirisuuti bazze. Bw'osomako mu nnyiriri eziri emabega Samusoni bwe yazuukukanga yafanga n'Abafirisuuti ng'azuukuka n'abeetakkuluzaako n'abatta. Samusoni azuukuka ku mulundi guno n'agamba nti kaŋŋende nkole nga bwe mbadde nkola era n'abatta, naye n'atamanya nti Mukama Katonda amuvuddeko. Ebiseera ebimu Mukama Katonda bw'aba akuvaako takola sawundi yonna. Ozuukuka buzuukusi nga Mukama akuvuddeko ng'osigadde wekka. Samusoni ye yali amanyi nti amaanyi ge Eva atambula nago, buli walaga w'amaanyi azatta abantu bangi, naye ku lunaku luno Mukama yali amuvuddeko nga tategedde. Njagala weebuuze ng'ogwe Omukristaayo olwaleero, Katonda bw'aba waakukuvaako onootegeera nga tonnalumba bantu balala nti ekyamazima kino kyennyingiridde Katonda yanvuddemu. Zeeze entalo ze tugendamu n'otuuka mu ntalo ne bakkubirayo, naye ng'okoze bulijjo ky'okola ekikuwanguza, naye olw'okuba ogenze tolina Katonda ng'olina kufiirayo bufiizi.
Gw'osobola kumanya otya nti olwaleero nze omusajja omukristaayo Katonda tali nange? Bw'okola ebyo Katonda bye yakulagira okukola, Katonda ajja kusigala naawe. Bw'okola Katonda by'ataakulagira kukola, njagala okutegeeza agenda kukuvaako, kubanga omusana n'ekizikiza tebigattika. Otegeera otya nti Katonda akuvuddeko? Mbasaba abooluganda tukole ebyo Katonda by'atulagidde okukola. Tukole ebyo Katonda amakubo g'atugambye okutambuliramu. Osanga Katonda anaatambula naffe okutuuka ku nkomerero y'obulamu bwaffe. Tuve mu bintu ebyo ebigenda okutusuula ate ng'ebiseera bingi tuba tubimanyi, nga tumanyi nti kino kyenkoze kikyamu, wano nnimbye, wano nzibye, naye ng'olina ntaanayo, kubanga bw'oba ne Katonda oliba mulamu emirembe gyonna. Mukama yeebazibwe. Nga naatera okumaliriza, ebimu ku bintu ebinyumira mu sitole ya Samusoni, Samusoni bwe yali agenda okufa, Samusoni nga bamukutte bamutadde mu kkomera, baamuleeta mu arena nga bamugamba atandika okubagererengera Abafirisuuti. Samusoni ng'amaanyi gamuweddemu bamusazeeko enviiri ze. N'agamba omusajja eyali amulinaanye nti nnyamba onneesigamye ku piraazi eziri mu arena eyo. Naye Bayibuli egamba nti Samusoni bwe yeesigama ku ppira eyo, bwe yeesigama mu Lunyiriri olwa 28 agamba, awo Samusoni n'akaabira Mukama n'ayogera nti, ayi Mukama Katonda, njijukira, nkwegayiridde ompe amaanyi. Nti Samusoni bwe yamala n'anyeenya enkondo ezaali zikutte arena, yatta Abafirisuuti mu kufa kwe, yatta abantu bangi okusinga be yattanga mulamu. Nti Mukama Katonda bw'oba omukoowodde ne mu kufa kwo osobola osigala ng'obuulira enjiri. Naye bw'oba tolina Katonda ne mu bulamu bwo obageyo n'etambula. Mukama yeebazibwe. Nti mu kufa kwa Samusoni yasigala akola ebyo Katonda by'ayagala. Nti mu kufa kwe bwe yakoowoola Mukama Katonda yatta abalabe ba Isirayiri okusinga abo bonna be yali asse ng'akyali mulamu. Nti ne mu kufa kwo gwe ng'omusajja omukristaayo, gwe omukristaayo ali wano okyasobola okukolawo ekyenjawulo mu bulamu bwo. Ati ne bagamba oyo afudde, naye afudde ng'aweesa Katonda ekitiibwa. Samusoni mu kumaliriza yagenda n'azuula nti amaanyi ge mazima tegali mu nviiri. Kyova wano agambye nti Mukama Katonda nzijukira. Mbasaba abooluganda tusabe Katonda atujjukire. Oyinza oba embeera gy'oyitamu nzibu, ng'obwavu bukwetoolodde, ng'endwadde zikwetoolodde, naye nsaba osabe Mukama Katonda akujjukire. Katonda teyeerabira bantu be. Bw'oba omuweereza ng'omanyi nti muweereza bulungi, Katonda ajja kukujjukira. Bw'oba okoze ebyo bye yalagira, Katonda ajja kukujjukira ne mu bunafu bwo. Bw'oba okoze ebyo Katonda byakulagidde, abalabe ne banakwetoolola, Mukama Katonda ajja sigala akujjukira, kubanga ye Katonda ateerabira bantu be. Bw'aba yakulonda ng'amanyi by'olina okukola, ne bw'oba omuvuddeko, bw'onoomukoowoola, ye Katonda agenda okuyitaba, kubanga akumanyi ate nga ye yakussaawo. Yoyo Katonda gwe twogerako. Mbasaba abooluganda twekwate Mukama Katonda nti embeera ne bw'eba ekyuse, Mukama Katonda tagenda kukola ki? Tagenda kutuvaako. Mukama abeere nammwe. Nga tebannayimba, tuyimirire tusabe ku ffenna wamu. Mukama yeebazibwe. Manyi nti abantu abamu oyinza oba oli awo ng'owulira Katonda yakwerabira. Ne Katonda tusobola okumujjukiza n'atujjukira. Mukama yeebazibwe. Osanga olwaleero Mukama asobola okukola ki?
okujjukira gwe ng'omuntu olwalidde emyaka giijo ekirwadde kikwesibyeko Katonda omukoowoola abadde tannajja olwaleero Mukama asobola okukola ki? Buli omu alina ensonga ze nsaba buli omu ayeesabire kubanga Katonda gw'omubuulira kiri mu mutima gwo ebyange birala ku bibyo. Katonda waffe omulungi Taata ayinza byonna olwaleero tuzze mu maaso go. Taata tukyali mu January ow'omwaka 2026 tuyinza okuba bingi bye tuyiseemu mu myaka emikadde ng'embeera mazima egaanye nga tugezezzaako kino na kiri nga bigaanye nga tulwanye naye nga bigaanye ng'okufuba kwaffe mazima gennyini kwa bwereere. Katonda waffe olunaku olwaleero Samusoni bwe wali omuvuddeko nga bamusazeeko enviiri Katonda waffe bwe yayimirira n'akusaba omujjukire. Olwaleero Katonda waffe tukoowoola nti jangu otujjukire kubanga oli Katonda atumanyi, oli Katonda eyatusaawo mu nsi muno, oli Katonda amanyi papasi zaffe, oli Katonda amanyi enkubo zaffe, oli Katonda amanyi abalabe baffe byonna bye bapulaanize Kabaka wa bakabaka. Kale olwaleero tusaba Mukama Katonda nti Katonda waffe bwe tuba twakunyiiza nga tukoze ebyayi Mukama ebitujja mu kkubo lyo otujjukire Kabaka wa bakabaka kubanga gwe Katonda ow'amaanyi. Ate watugamba mu kigambo kyo ti abaana bange tebayinza kunsaba kyennyanja nemba wa musota. Olwaleero tugamba ayi Mukama ezo endwadde ezituluma zonna ayi Mukama osobola okuzisaza mu linnya lya Katonda omulamu. Abamu balina bi pressure bi ulcers endwadde ez'enjawulo zonna tusobola ozisaza mu linnya lya Katonda omulamu. Abalala ebyenfuna bigaanye Kabaka wa bakabaka wagamba nti amawanika go tegayinza kkalira. Tusaba ayi Mukama ogabirire, tusaba ojja otujjukire buli ssekinnoomu ali mu masekkati gano ayi Mukama. Taata jangu omujjukire, jangu okomyewo ebyo omulabe bye yali atubbyeko kubanga gwe twesize oli w'amaanyi okusinga kyonna ekiri mu nsi. Kale Taata jangu otuule mu bulamu bwaffe, jangu okola ebyekisa. Olunaku olwaleero olw'abasajja abakristaayo kebeere turning point y'abantu, kebeere turning point y'obulamu bw'abantu. Abantu bajjukire ti ku lunaku luli bwe nakoowoola Mukama yampitaba, bwe nakoowoola Mukama yanzijjukira kubanga oli Katonda awulira okusaba kwaffe. Kale ekitiibwa n'ettendo byonna tubikuddiza kubanga osaanidde gwali waggulu ennyo. Byonna tubisabye nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Twongere okukubira Mukama Katonda mu ngalo olw'ebigambo ebyo bye tuwulidde. Ate naffe twekubire mu ngalo kubanga tubaddewo ng'ebigambo bino byogerwa. Nali nnyina ekifo kye ndimu era eddoboozi eryo likomyewo mu bulamu bwange. Nsaba amatu ag'oyo ava otubuulira ekigambo gagguke eddoboozi erimuyita okubeera omuweereza omutendeke aliwulire. Era bw'anaaba aliwulidde, nze yawulira eddoboozi nga ndi mu kifo ekimu n'amuyambako okutuukiriza ekyo. Tweteeketeeke nga tugenda okuwaayo